Weyanziza? Weyanziza ki? Akakali. Kale webale kusima osimye Konshen? Osimye? Ogenda kakozesa ki akagali? Ogenda kakozesa ki akagali ke tukuwadde? Kutambulirako. Ogenda tambulirako? Ng'olagawa? Kuzanya. Kuwa? Kuzanya? Kusomero. Kade ogenda genderangako ng'ogenda ku ssomero. Obadde tolina kagaali? Aye kalungi kagira. Kali oke? Soka omuvugemu olabe oba enaamukolera. Enaamukolera? Ejamukolera. Tata Konshen takubuuza gy'ogijje. Nakuba emiggo. Omugamba baazituwadde buwi. Okay? Kati yajja gikozesa ndowooza kusoma. Ndowooza eri oke? Naye eno tajja gisobola. Eno tesobola mbeera yeeno ewamma waliyo nnyo ebinnya. Okitegeera. Kati mutwa atwale eyo. Eno tugitwale tugigabire omulala. Kiri oke? Oba zombi obadde ozaagala? Zombi ozaagala? Tuzikuwe? Zimpe. Gossip live bakutuusako emboozi mu kati anniversary sabula Friday nga 16 December abaweereza abo abakutuusako emboozi mu kati omubeera ebifa mu ggwanga bajaguza emyaka 2 bwaddu nga batuweereza abayimbi ne bakomedians bangi basaba bajagulizeeko Samisa Samakula B2C Karo Natongo Hajaruna Mbiru Sofia Natongo Asibe Kapo Sam Mugaga Aida Mugo Kulaman New York Oyonore Mwanje n'abalala MCA Keys nekose okuyingira mu twalo by'emitwalo 5 emmeeza emitwalo 5 n'akakade bannange bigenda kunyuma Friday nga 16 December yemboozi mu kati anniversary sabula mutabani wuduze kabusu nga kiwagiddwa Papa's Restaurant Fusion Restaurant Netherlands Climax H&M Restaurant Tula Motors Project Sponsor ne CRK Planet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna wanga okubeera ng'otulaba yenze Sakosi Farouk tuli wano Masajja Kibira Bizone. Okitegeera ensonga ezituleese ngenda muwa akagaali. Okitegeera akagaali wheelchair nafunye obugaali buno nga ngenda bugabira abantu abali mu bwetaavu. Nina mikwano gyange okuva mu London bampereza ebintu bino ne bangamba genda ng'obigabira abantu. Mukyala Rashida webale nnyo ne mwannyinaze Anifa mwebale nnyo awo mu United Kingdom. So ningamba kansalewo noonye ku bantu bano abali mu bwetaavu naddala abo abali mu bwetaavu betuwa. Tetuwa nti ate olinawo simanyi biki simanyi akajiko kakufumita simanyi omusumali gwakusala simanyi ebbaati lyakusala n'ofuna ebbwa tetukuwa kagaali tukawa ddala oyo ng'ali mu bwetaavu. So omwana ono gwe mulaba wano wa myaka 10 bamuyita Kajubi Konshen. Kajubi Konshen. Konshen. Big up on yourself, man. You don't know? Konshen zabera mu Jamaica. Konshen mumanyi. Wow. Mu Jamaica. Mu Jamaica. Oyina abana bameka? Basatu. Ono yani? Konshen. Owokubiri? Niyo. Owokusatu? Keith. So no Konshen? Owamuzala Jamaica? Namuzalira wano. Wamuzalira wano. Niyo. Oyina ne niyo? Segeza bonna bakubi baraga. So ndi wano ne mami mama wange abeera mama wange wa Mamba namutebe atunyumizemu muwa akagaali. Ndese obugaali bubiri kati ye kiri gyali alondeko kayagala. Kiri oke? Nze nkuleetera obugaali op? Bubiri. Gwe n'opikingako kokola ki? Kenjagala. Nkumanku koze bubi? Naye nga toli happy kiki? Ndi musanyufu. Soka weyanjule gwani? Amanya agange bamita Namutebi Suzanne. Namutebi Suzanne. Buzibu ki obw'omwana ono? Ongambye omwana ono alina emyaka emeka? Yawezezza emyaka 10. Myaka 10. Ono. Myaka 10 omwana aba alina kubeera mu primary ki? Primary 2. Myaka 10. Omwana ow'emyaka 10 e Uganda ng'asomye ng'abadde asoma nga mulamu bulungi nga buli kimu ow'emyaka 10 abeera mu kirasi ki? Nakubanga mu P3. P3? P4 P3? Kati ono ali mu piki? Ayagenda mu P1.
agenda P1. Okay. Soko tunyumize kituufu ki ekyatuuka ku mwana woono byajja bitya lwakyali bwati. Konshen namuzaala ng'abakyala we tuzaala abaana. Naye namuzaala n'akoowa, namuzaala akooye. Ng'ani akooye? Nga ye okukoowa bategeeza ki? Okukoowa kwe omukyala n'obeera olubuto, then olubuto ne lukuluma nnyo, n'otuuka mu process okuba nga tokyasobola kusindika mwana. Ng'amaanyi gakuwedde. Omwana si y'aba akooye? Gwe aba akooye maama? Kati nze wenkoowa naye mba mukooya. Naye oba omukooya? Okay. Kati nenkwata ekkubo ne batusindika namuzaala mubaligeewo namuzaalira kiruddwawo ng'ekyali ekiruddwa enkadde. Kati ntukwakuba batusindika mu Mulago. Mulago eri? Okay. Kati emulago gye twatuukirayo kubanga omwana akooye nali manyi nti oba afudde n'okufa biki ebyo. Ne Mukama n'annyamba tugenda mu intensive care nakwekuba n'amalayo emyezi gyali 3. Myezi 3 mu intensive care Mulago. Kati twabeerayo nga okunywa kwe nga talina dde n'amaanyi agakwata okubukola ki okusika ebbeere nga yakoowa nga n'amaanyi agasika ebbeere nga tagalina nga n'amaanyi agakaaba nga tagalina. Mu intensive care yamalayo emyezi 3 nga takaabangako. Yamala emyezi 3 nga takaabangako ng'abaana abato bwe bakaaba. Nti ozadde omwana n'akola ki omwana n'akaaba ye teyakikolako. Emyezi emeka? Emyezi 3 nga muli Mulago awo? Tuli Mulago. Kati ne bamujjanjaba bambi mbeebaza ne Katonda naye mwebaza nekibaawo ne batusiibula nenzija ne mbeerako ewaka nga weeks nga 2 era nga nkyamunyigira amabeere nga nganyiga bunyizi ne ngateeka mu mpiso ne muyisa mu luseke. Nga amabeere ogakola otya? Nga amabeere nganyiga bunyizi ne ngateeka mu kikopo ne nsikanga mu mpiso ne nteekanga mu luseke ne muwanga n'anywa. Kati Mukama n'annyamba nali ndi awo nga sitegenda kitegeera kubanga nali ndowooza nakuddayo bange bali baŋŋambye okuddayo n'akaseke n'akeekuulamu ne nsanga akaseke akajja nga Mukama ngenda kumuzzaamu nkyaka n'akaseke. Kati Mukama n'annyamba ne ŋŋamba kamugezeeko omwana omuteeke ku bbeere ndabe. Bane sinasangire nawuliranga kumuteeka ku bbeere n'atandika okusika ebbeere. N'atandika olisika. Yali talisika? Yali talisikangako ya. N'okukaaba n'atandika okukaaba. Era yange enkaaba si ye enkaaba y'abaana gye balina okukaaba. Ng'enkaaba ki? Ng'enkaaba ntini. Kati ne tujjamu egyo. Olwo akikolera ku myaka emeka? Akikola okukaaba akikola ku myezi nga 4. Giriyayo ki 3 nga takaaba? Kati ku myezi 4 atandika okukaaba. Naye nga takaabanga abaana abalala? Okay. Era kati abasawo ne baŋŋamba ebintu bigenda kuba bya mpola mpola. Olina muvuga mpola? Namutwala mpola. Si bya sipiidi. Kubanga enkakati ne waabaako tekuba kunywa caayi ebintu bye biba bya mpola nnyo ennyo. Tomupapukirako? Okay. Kati nenjira ng'omanyi okutuuza omwana kubanga omwana myezi 4 omulenzi aba atandise otuula. Tayinza okumutuuza naye nga ndaba okumutuuza obulumye waliwo omutuuza nga akaaba nga gino emikono nga tegyenkanankana ng'omwana n'omutuuza nga tegyenkana. Emikono nga tegyenkana? Kati nga n'oteeka omwana bw'oti wansi n'atandika okukwatawo bw'ati nga takisobola ng'emikono gye gikoma mu bbanga. Kati nenzeeyo mu ddwaliro ne baŋŋamba nnamukola ki mukozesa exercise nina okumubeerako ennyo. Era nga atula eddakiika bwe ziti ne muleka n'abeerawo nga yeegolola bwegolozi bw'ati. Kati Mukama n'annyamba ekyokutuula n'akola ki? N'atandika otuula. Kati mpaka ano waali ne mbeera nga nze n'ebba wange twakuba nga bandagirira ab'e Mulago ne bangangende nga ku Koso Entebbe. Nentandika nga omutwalanga ki? Entebbe. Nentandika omutwalanga Entebbe naye mpuliranga mu nsi nga mpuliranga alekeddwa nga ndaba sikyabangako kuba na mwana nga ali waati. Nabeeranga mu nnyumba omwo ne mbeera nga bwe mbeera nkaaba ng'ayiika amalusu ng'ensingo teyatereera
Ngensinga yabeera nga egwanga bweti. Nga ntyananga n'okwako okwatangako omufulumya ng'ebweru ng'abantu bamwenyinyala. Ate muntu n'omu ajja kujja wange waddaani. Nga nediba mukwano gyange oba nga aliwo n'omuntu n'omukazi oba azadde ng'akutuusa n'okukwata ku mwana we. Bino bye bagamba kanyize ndabe ku mwana waago ndi musitule tewabafunako. Saabafuna. Mukama ng'ali wa buyinza nenzija ne tubeera nga mutwala exercise nawe natuukako ku koso nenziramu ku maanyi. Ampuya nsanzeyo ate abaana. Walina be wasangayo? Nga bali batya ate bo? Ate bo nga bali waasikuye. Kale nenkwate nta okuddamu amaanyi. N'abali abasawo bakuzzaamu ki? Abakuzzaamu amaanyi naye manyi nti mu nsinza aliyo nzekka. Wali omanyi gwe wekka? Naye natuwako nendaba bannange ne ŋŋamba owaayi Mukama kino kyokola ki? Kyewasalawo kyewaleeta. Byonna byeyogera siwuliramu taata. Taata naye yabeeranga obambi teyandeka. Teyakuleka? Teyandeka. Era nga yamugamba nti beetaaga kino. Bamenye ng'akola ki? Ng'afuuka ng'akola ki nga naye aleeta era ng'eye nga womanyi. Embeera. Ate nga era maama yasinga. Bwe kiri yasinga oyiwawo omubiri. Yasinga oyiwawo omubiri. Kati munnange ne tubeerawo. So taata teyadduka taata w'omwana? Abasinga badduka. Naye bambi teyadduka. Tumuwe respect. Bamuyita nti taata w'omwana ono? Bamuyita Mwami James Kajubi. Mwami James Kajubi munnange webale nnyo webalire ddala abasinga badduka. So obuzibu bw'omwana ono kiki ekituufu? Obuzibu bwe? Kati obuzibu. Kati okusinga kati obuzibu buli muno mu magulu. Gaabakyako? Amagulu baggo gaafuna oba kiki simanyi. Goggo ng'amagulu. Kubanga kati okutambula kyobuzibu buli mu kutambula kubanga kati asobola okwavula. Ayavula? Yakatandika okwavula? Ku myaka emeka? Atandise nga n'emyaka ndowooza 7. Atandise okwavula ku myaka 7? Mukama Katonda. Atandise okwavula ku myaka 7. Najja nembeera nga era amukozesa ku exercise. Mbeera amukozesa ku exercise nga kye baŋŋambye kyonna nga nkola ki? Nekikola? Nkikola. Kati n'okuyimiriramu yakatandika. Okuyimiriramu ayimirira n'agwa. Nga nebyabaana ebyokwetengerera abaana babikoledde mu myezi nga 8. Kati ye just atandika butandisi. Ye atandika butandisi okwetengerera. Zitengerere zetwayimbanga. Ye azikoledde ku myaka emeka? Myaka 10. Myaka 10 okutandika okutengerera. Kati kitegeeza amagulu tegalina maanyi? Amagulu tegalina maanyi. Emikono ate? Emikono gyo tegirina buzibu naye amagulu. Amagulu ge galina problem. Kati omukulu ono asoma tasoma? Asoma. Asoma. Kitegeeza era ositula musitula omutwala? Era nsitula musitule. N'okumutwala ku ttooyi era nsitula musitule. Kubanga tayinza kwetwala ku ttooyi. Tasobola kwetwala ku ttooyi? Tasobola sitama. Tasobola sitama? Ebyo. Omusomba busombi ku ssomero? Ne ku ttooyi? Ekitegeeza gundi personal administration yenna gwamukola. Oza simanyi biki kola biki byonna. Kumunaaza, kumusenya amannyo buli kimu nze maama. Tewali kyeyekolera? Tewali. So mbadde nkusaba nange nkuweeyo akagaali koonaakozesa omukole ki? Muganda wange namba emu yaŋŋambye waliyo omukyalo eyo ali bubi talina kagaali. Okitegeera? Nange namba emu y'omutegedde? Mutegedde. Yeyiteemu. Yaŋŋambye munaaye waliyo omukazi eyo alina omwana w'emyaka 10 naye yeetaaga akagaali. Kati mbadde nsaba tuleeta obugaali 2 opiikingeko akagaali. Gwe kowulira akakola ki? Kenjagadde. Akakolerako. Kiri fine? So, Maama Konshen. Kakati ndowooza akalulu kano oba tukalonde tutya? Bamuwagizi batuyambeko oba Konshen abalonda oba gwalonda. Kati agenda ogikozesa ne gwe bagenda ogikozesaako ani alina olonda? Tukozeseni abalonda. Tukozesa ani? Soko lindeko. Konshen soko tule wansi. Katubuuze ono my big man. Oli otya? Kakati ku maama n'omwana
ani gwe tuba tuwa omukisa alondeko eggaali Konshen nze yabalonda olaka wekobidde kakati kye tuliko tulina obugaali bubiri twagala mama Konshen ajjeko eggaali emu gy'atwala akozese kuki endala tugenda gitwala ew'omulala nawe ali eyo ng'olina obuzibu bw'entambula ng'eno nga byaddala kuba tetukuwanga kajiko kansala tetukwagala mu geemu eno twagalawo abantu bali gundi mama Konshen kati tugenda kuwa omukisa tusoke tuguwe Konshen oba akyali muto gwabalonda kuba gwagenda omuvuga si yagenda okwevuga ekitegeera so baby sokoveeyo so kyetwagala mama Konshen olondawo kaliwa Konshen zagambe ayagala kano mama Konshen bamwe kayagala Konshen tumuwa omukisa atwale kayagala si bwe kiri kamubuuze nako Konshen oli otya oli bulungi gwani yegwe TV Konshen oli otya muganda wange buzibu ki kyekikuluma magulu ge gakuluma ng'olabye kaliwa k'osiimye akagaali ako k'osiimye mama akasumulule oba k'osiimye mama sumulule eggaali ya Konshen tuve wano neyanziza nnyo neyanzeege omwafukamira afukamize mukama simanyi nowotafukamira tofaayo neyanziza kubanga linda akasooke ayeyanze byalabye okitegeera akagaali kano kavudde London omukyala eyabumpereza bamuyita Rashida omukyala yaŋŋambye ngabire abantu okitegeera ngabire abantu abali mu mbeera embi ako kava wa mukyala bamuyita Anifa ako tugenda kawa omuntu omulala so tugezaako naffe okubeera nga tukola ki tuyamba abo abali mu buki obwetaavu nsaba akagaali kano kakukolere munnange omutwalirengako ku ssomero mpolampola kitegeeza ositula musitula ate aba mukulu myaka 10 aba amenya jeko so bannange ebintu webiti webiri kalungi babuyisa ku mazzi ku mmeeri ati wagira ambemu jama tuyambe aka spare wako mzee una si spare wakumugulu kano kabeera kano bajja kakusibirako akalinnyako Konshen jangu otuulemukko tulabe asobola okutuulamu bajja kagira musoko omusitula omutuuzeemu
Tomusuula. Mwana w'omusajja tomusuula. So mami tuula wali tumalirize. Aha. So mami ensonga ozirabye? Neyanzike oba yekuba n'omutima omulungi wamugye Mukama abaddizeewo baana essuubira nti ngenda akafunga akaseera mbeera nkirowoozaako naye nga omwana agenda akula buli omwana atandise ozitowa ngenda kujjawo ez'akagaali andaba sene neyanziike. Amina. Osiimye? Nsiimidde ddala. Omukyala bamuyita Rashida ye yabumpeereza. Omwami namba emu yabaye bambi kunzijukira kubeera bami nga ku mutima nga muliko n'agamba nti ninayo munnange ali eyo ali bwatya bwati. Namba emu neyanziza neyanzeeke. Namba emu ye yaŋŋambye nti simanyi wali eyo omukyala yeetaaga akagaali. So nsaba mukakwate bulungi kanaamutambuzaako mpola mpola. Neyanziza. Ki ekirala kimusumbuwa omwana ono? Tewali. Alright. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eno gundi agirinnyako bajja gibasibirako. Kano kabeera kakulinnyako. Bajja kasi. Mujja gende wa makanika akabasibireko. So kabeera kakulinnyako. Bwe katyo. So mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda baffe. Ensonga bwe zityo bwe ziri. Mama Konshen togwamu ssuubi, beera mugumu, buli kimu kijja kukola ki? Kijja kutereera. Okitegeera? Weekwase Mukama. Banange mwebale nnyo, mwebale ddala ababeererawo abantu bano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukyala Rashida mwebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga muyamba abantu bano. Aneefa webale nnyo webale ddala. Kali akagaali tugenda katwala ew'omulala. Eno wiiki tugenda kuba tugaba obugaali buno. Tugenda tugaba obugaali buno mu bantu ab'enjawulo. Bw'oba olina omuntu nga omuntu oyo omulina ng'ali mu bwetaavu nsobola okukamuleetera omuntu oyo naye saagala bacupa yansaze. Bakagaali simanyi onalinnye ku musumaali kati mpenyera wenyera. Abo tetubeetaaga. Twetaaga bano we bati. Busigaddewo butono tugenda bugaba obwo bugwewo tudde ku project endala. So mwebale nnyo mwebale ddala. Tata Konshen mundabire. Bini mani omuzaala ddi? Namaze sigenda zaala mulala. Leka ate kugira bwotyo. Naye abakazi we muti omutandika. Leka omusajja muwa abaana bva mu ebyo. Mwoyo bini mani. At least kubanga Konshen ziwate omuzindaalo agukwase niyo niyo aguwe Benimani. Ekintu kibeere nga kigga. Keita akuba ebyuma. Mukole bandi. Tolaba. So obugambo bwo obusembayo. Obugambo bwange obusembayo. Sina kyakwogera kubanga mpulira essanyu linzita. Ensanyu kampira nga mba njagala kaaba. Neyanziza. Neyanzeeke. Amina. Osiimye? Nsiimye. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tata Konshen mundabire mugambe yeebale nnyo. Yeebale kubeerawo. Okyabeera naye? Yeebale kubeerawo mu mbeera eno. Mwebale nnyo mwebale ddala. Bannange tukwatagane next time. Inbox me obanga olina omuntu oyo nga yeetaaga akagaali. Kuba busigaddewo butono. Busigaddewo butono. Naye alina okuba nga ali ki? Ng'akeetaaga. Ng'ali mu bwetaavu. Ng'ali mu bwetaavu nga bano. Kuba kati ono oba omulaba agenda kusoma si kola biki agenda kakosa bizinesi ezitambula. So mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time. Muzeeyi webale nnyo webalire ddala. Namba emu webale nnyo webalire ddala okubeera nga tutambuza ekintu. Mwebale nnyo munnange mwenna abalaba ebintu bino abasharinga abatuwagira abalikinga mwonna abongerayo ebintu mwebale nnyo mwebale ddala. Kati okugundi okwavula yamaze?
akyayavula naati lesi muvugavuga mwana ng'omutwala ku ssomero ekibanga kitambula n'atakumenya nnyo nendowooza eri oke tekakumenye aye kalungi kagira kali oke soka omuvugemu olabe oba enaamukolera ejamukolera tata Konshen ntakubuuza gy'ogijje nakuba emiggo omugamba baazituwadde buwi oke kati ajja gikozesa ndowooza kusoma ndowooza eri oke naye eno tajja gisobola eno tesobola mbeera yeeno ewamma waliyo nnyo ebinnya okitegeera kati mutwa atwale eyo eno tugitwale tugigabire omulala kiri oke oba zombi obadde ozaagala zombi ozaagala tuzikuwe zimpe naye ganda akashe zombi ozaagala nzikuwe nze nsobola ngenda ku kyaki ngenda kuguma eno yegenda kusomera nebanaye bakoshe nti zonna nekyawe nzikuwe zimpe angenda kuwaako emu ndikuwa olulala tovaayo kansoke mugabireko abalala kasana ofunyeeko ntegedde kati oli mu bwetaavu anytime kyonna ekigwawo nga olina obwetaavu bwakyo nja kuba nkunoonyaako eno kanjitwalira abalala kiroke nja kukyalirako amavivi g'omwana ono ndabye wangambye nga gakulubuse anti agayavuza nga gakulubuse nnyo temwina buno bupaadi waliwo bupaadi bwe basiba muno buba nga bwa lastic babusiba ku maviivi omwana naaba nga takola ki kyegava gali bwe gatyo so weetagayo bupaadi okay kale so baganda bange embeera bweto bweri enamba y'esimu eriki olina enamba y'esimu eriki 0783 98 86 giddemu 0783 98 86 okay ereeta manya ki aleeta namatovu alright mwebale nnyo mwebale ddala embeera bweto bweri namutebife katukuleke tweyongere tugenze gaba walala okitegeera mugira mweyagala mpola mpola fe tugenze Konshen bye Konshen bye akazindaalo Konshen zibai bye tunaddamu bye yes kale Konshen ogambe ta weyanziza weyanziza ki kale webale kusima osimye Konshen osimye ogenda kakozesa ki akagaali ogenda kakozesa ki akagaali ketukuwadde ogenda tambulirako ng'olagawa kuwa kuzanya kati ogenda genderangako ng'ogenda ku ssomero obadde tolina kagaali okay obadde okola otya ogenda ku ssomero babadde maama akusitula dadi yabadde akusitula mami yabadde akusitula kati kano okaagadde oba tokaagadde kakolera mami muweeyo akagambo k'omukwano you love her? Okay, that's good. Thank you so much. Welcome. Okay, bye Konshen. Bye. Okay. Joy there.